Omulungi yekumidde ku ABS TV nate webale jonna jotade ku engalo lunako lwaleero kwebaza okukola webale kuteeka etofali ku Uganda omanyi buli woko mukola obeera otadde etofali ku nyaffe Uganda kyamanyi nnyo kyokola webale kukola olunako lwaleero. Princess Agatha nga nze ntudde mu programu yaffe Sibyangu nga ntuddeyo ku lwa munnange Irene Nakazibwe ndowooza mumulabye mwaka klipa kasoose mumulabye wabadde naye luutu eno bibadde Sibyangu ku side ye naye ajja kuwona era nga bwaba wadde essuubi ajja kutereera akomewo era abaweereze bulungi nnyo malidadi sana. Programu Sibyangu nga nze Princess Agatha nze njituddemu nze mbatwala mu maaso nga mbaweereza katusooke tuyabona omwana muwala olwaleero gwe tufunye naye atubuliremu ye obulamu abusanze atya. Mwana muwala amanya gaffe amanya Nalubega Shirati. Nalubega Shirati olina emyaka emeka? 19. 19. Obulamu butya? Obulamu si bwangu. Obulamu si bwangu. Olina taata ne maama? Taata yafa wasigalawo maama yeka. Wasigalawo maama. Gobeera naye? Nali mbeera naye kati sikyabeera naye. Lwaki? Shirati. Ku myaka 19 ngambe je emyaka gy'osinga okwetaagirako maama lwaki tokyabeera naye? Nalabange waka tuliwo abaana bangi ate nga nze mukulu eyandibadde anoonya ekibabeezaawo kati nensalawo nveewo ngende neeyi. Wasomako kyenkana ki? Akoma mu kyamukaaga. P6 era wasomako. Kati obulamu bwo obusanze otya? Obulamu si bwangu noonyeza emirimu buli wamu gimbuze. Obeera wa saawa zino? Saawa zino sinaawe mbeera mbadde mbeera kyengera. Naye navuddeyo kati. Nsonga ki eyakuggyeeyo? Obadde obeera wani wa taata we yali abeera wa maama oba obadde okola? Mbadde nkola naye nenze ne bossi wange twafunyemu obutakkaanya. Mu buto obwo bukyokula bukya taata wo wafiiridde kangambe nti oba obulamu butandikirawo. Obulamu obusanze otya? Bameka bagambyeko nti bakuyambeko bukya taata waafa? Teri n'omu yali agambyeko nti anyambe. Twalinayo basenga abo ogambe nti atilisi kuba olaba emyaka gy'olimu omwana w'obuwala osaanidde ogamba nti kangendeko ewasenga ntuuleyoko senga asobole okuba nga atilisi ambuulirira nga bwandabirira. Lwaki tofunayo sengawo omuno oba nga gy'olaga? Ewasenga nagendayoko naye yali ambonyaabonya nga nkuba nga tampa mmere ng'abaana be bokka baalabanga abaana. Olowooza kyabanga kuki? Kubanga oli tolina kitaawo oba waliwo ensonga eyaliwo lwaki yakutunyanga? Oba gwe naawe Shirati walina empisa embi? Nedda. Ye ng'omuntu tayagala bantu we. Kuba sinze nzekka gwe yalinga abikola. Kati kiki ky'owulira muli kye weetaaga singa ogamba nti obulamu buno nga bwe bunkaluubiridde singa nange nfuna ye nekyo nga sinakikubuuza sinagenda wala saawa zino osula wa? Saawa zino sirina wensula n'ekiro ekyakeeseza olwaleero nasuze mu kyaki. Ewatambudde n'ofuna ku kyaki woosula? Kati obulamu obuteeseteese okubeera butya? Kuba olaba Shirati oli mwana wa buwala emyaka gy'olimu gino kutambula n'obeera mu bbanga nga sirina wembeera kizibu nnyo. Agasajja ogalaba gakutunuulidde tola nti olina ebizibu gagenda kwongera ebizibu gwe obulamu obuteeseteese otya fayini si bwangu naye olowooza kukola ki? Senga mbadde nsobola ofuna omulimu n'enkola nandikoze. Shirati agasajja gakulindiridde simanyi oba okimanyi. Tobeera wa maama toli wasenga tolina wooli saawa zino gye gali buli muri kulaba lyeswanta baagala kukonoonera ddala obulamu bwe obeere ng'osobola kukola ki kubanga oggwawo. Kati saba abalabi bafe ba ABS TV baako ky'obasaba. Yogera nabo beeko ky'obasaba. Abalabi ba ABS mwenna buli alinawo kyalina bambi nsaba munnyambe.
kubanga sina wakusula ate era nnoonya muli sina buyambi teri yadde n'omwafuko ababi bakulaba bajja kufaako Shirati kuba obulamu sigama nti gwe wekka obutabeeredde obwangu kiwulira ekyaki kyobagambayo kyosobola bagamba kwa kana akaseera nkawagwedde gwe osobola okubako kyobasaba gwe ngago basaba buyambi basaba mirimu tokyayagala kweyongera okusoma njagala okweyongerayo naye njagala soma koosi ya catering njagala soma catering gyowulira gyoyagala programu si byangu era obulamu bw'omwana muwala ono mubulabe nti bo si bwangu mwana muto myaka 19 gye myaka gye yandibadde agambirako nti omuzadde bw'oba wazaala omwana wo otandika okulaba nti yeddala ngenda kutandika kujagaana naye ndowooza owulira ye tebubadde bwangu okusinziira okuviira ddala wa kitaawe okuviira ddala ewa nnyina nakati ewe nnyini waali nabo si bwangu kiba kitegeeza nti n'abaana bagenda okuzaala obulamu bugenda kuba nga si buki nga si bwangu mwana muto emyaka gigyo babagambye talina wabeera talina wakusula talina kyakulya omanyi okuba nga oli mu bbanga nga tolina nawosobola gamba nti weebake bwe bulamu bwali mu ssaawa zino era akugambye nti yafunye bufunyi kyaki kaba omanyi nti kyaki zimu zaffe zino tetusosola kwe yagenze kati kwali mu kusula bwena omulabi waffe omungi wa ABS TV aliko alaba mwana muwala Shirati bambi mbadde nkusaba muwe ku buyambi bonna bw'osobola alinayo akalimu alinawo osobola omuteeka n'ogamba nti kola wano baki muwe ku buyambi kuba munaye mwana wa ggwanga ekirala bw'oba ng'olina obuyambi bwonna ng'oyagala bbuwa omuntu yenna mu programu yaffe eno ya Sibyangu osobola tukubirako ku simu yaffe 07845426 ye namba gy'osobola okukozesa wano mu programu yaffe Sibyangu n'osobola okuba ng'oyamba abantu nga bano abakyetaaga obuyambi sinaki nawe yenna ali mu mbeera etali nnungi kawandyetaaze kamera zaffe za ABS zikutuukeko era naye osobola kukozesa enamba y'emu eri 07845426 naye tusobola tukubirako ne tukutuukirira nawe n'ofuna chance n'olabika ku lutimbi lwaffe luno gagadde n'osobola okuba ng'ofuna obuyambi tugenda mu maaso ne programu yaffe Sibyangu tukyalina emboozi ya mwana muwala Shirati ababuulidde ye nawe okusula talina kwegamba linga bwali kyesimanyi omuntu okubeerawo nga tolina woobeera tolina woosula simanyi abantu abasinga bali babaddeko mu mbeera eyo musobola kifumiitiriza mu Shirati maama wo gy'abeera yazimba oba ali naye apangisa bupangisa maama wange ab'ekitongole be bamuyamba ne bamuzimbira naye nakati ennyumba ye tennaba kugwa Yabana bagimaliriza. Alina abaana bameka mama wamu? N'abaana 8. Naye nga mbona ani mukulu gwe mukulu gwe muto? Nze ndi wakubiri. Taata we yagenda okufa wali obeera nani? Nali mbeera ne mama wange naye nga taata atuweerezaayo ku buyambi. Naye okuva we yafa twakomawo teri n'omu yaddamu tuweereza buyambi yadde ab'ekika. Taata yafa tiyalwala yafa bufi? Yalwala oba just yafa bufi? Taata simanyi kyamutta kuba nange nali ku ssomero nagenda owulira nga maama ngamba mutaata we afudde. Simanyi oba yali mulwadde oba yali ki simanyi. Ogambye senga wabeera side ki? Senga wange abeera Wakiso. Wakiso district. Wakiso ya side ki? Gayazawa? Abeera mu Wakiso Namusera. Namusera. Obulamu bw'omwana muwala ono bannange bwo si bwangu era nga programu yaffe si byangu. Simanyi omuzadde abeereyo ne muzaala abaana n'oweza abaana n'oyongera okuzaala. Obeerayo n'okubamu akafaananyi n'odowooza nti embeera eyinza okukyera ku makya nga obulamu bwo si bwangu wooli. Kubanga ebiseera ebisinga nze ngamba oba n'okuzaala abaana abangi abakyala twekomeko ensonga kituleetedde obulamu bwaffe okuba nga bukaluba nga buba nga si bwangu. Shirati saawa zino oteeseteese kubeera wa kuba ogambe tolina wooli wasuze ku kyaki
otesetese kubaawo otya otesetese kusulawa olinayo ekyokulya oba olinda abasajja bakugabane Shirat yogerako nange kuba n'okusula mu kyaki si kibi naye ate ojja kusula mu kyaki mpaka ddi gwe kikinga ovudde kugamba tukusaba obuyambi kuba saawa zino ffe tukuguddeko ne kamera zaffe nga bwe tutambula ffe tumanyi gye tukusanze kati singa totulabye teekateeka ki gy'olina mu mutwe nti kaakati nze ngambadde ngamba bwe nti kati nina okuzzaako kino kiki kyozzaako njagala mulimu nkole oba muzira kisa yenna ayinayo kyasobola okunyambisa nyana naye ndi bubi walidde kuva ku makya kuva ku makya sirina kyenaali kuba ne transport sirina na transport yadde natambuza bigerero okutuuka mu Musanze olina okukkiriza nti buli kimu kigenda kuggwawo nina okukkiriza nti buli kimu kijja beera n'okukkiriza amaziga g'okaaba gajja kuggwa mwattu ate nze nkwewuunyiza nti buli mwana muto naye ng'ate embeera obulamu bwe bwakususeeko walowoozeza okuddukira ku kyaki kuba abawala abamu badowooza kuddukira mu ki kati Shira tinyongera kugambayo nti yadde embeera ekubizeeko tolowooleza nti mu basajja bagenda okumalako embeera embi okimanyi ekyo kimanyi olinayo boyfriend siri mukwano gwo Shirati siri mukwano gwo okakasa nanti agenda kulaba ng'omwegana ng'ate abadde wiringira okutandika okukuyamba sirina tolina kwegamba ebyo tonaba bitandika weewaawo kubanga obeera mutuufu program Sibyangu gye tukyali ne mwana muwala Princess Agatha nga nze njituddemu ku lwa munnange Irene n'akazibwe era naye nga bwe mumulabyawo mu maaso embeera ye gy'abaddemu naye ku luno gwe tubuuzizza n'atugamba nti bulamu si bwangu abadde abibuuzanga banne naye Irene ajja kutereera mu bbanga ttono Irene waffe omu bw'ati ajja kuba atereera akomewerera ateera abaweereze bulungi nnyo mu programu zaffe zonna ezemmanyi z'abadde aweerezanga nga tunaatera okugenda kugalawo programu yaffe eya Sibyangu ogambye nawe yena ayita mu mbeera nga gy'omwana muwala ono gy'alimu osobola kunkubirako ku ssimu yaffe mu programu yaffe ya Sibyangu eri 078 54 26 078 54 26 nawe yena alina obuyambi bw'osobola okuyambisa mwana muwala ono bw'osobola okuyambisa omuntu yenna gomanyi gwe tusetulaga mu programu eno ya Sibyangu kubirako obukubizi kweno enamba y'essimu ongambye nti Princess Agatha kaakati kono omuntu bwati ne bwati gonooba osiimye yena okuyamba nti njagala muyamba mu ngeri bweki emu oba endala enamba eri 078 54 26 Princess Agatha ng'ateera nze nkuweereza programu yo Sibyangu Shira kyensaba abalabi ba ABS mwenna saba munyambe osaba buyambi mu bufunzefunze bwe ku programu yo kusingira ddala osaba buyambi ekisinga byonna nfunewo okusula nfune n'omulimu ofune n'omulimu n'ekirala Shira kankubuuzeemu mulimu ki gw'osobola okukola gw'ogamba ogwewekakasa n'ogamba nti nze singa ompa omulimu bwe guti kuba omulabi waffe yandyetaaga kukuyamba mu mirimu nga alina emirimu gy'enjawulo mulimu ki gw'ogamba nti guno gwe nsobola okukola obulungi emirimu gy'awaka gyo ngisobola n'okufumba emmere n'okola mu restaurant nagyo ngisobola poziko gye sisobolako okwetunda n'okola mu mabbaala kati n'osigala nga weekwasiza Katonda ajja kusobola okuwanguza buli kimu Shirati nze singa nkeera ku makya ne ŋŋamba bino bye batwala abantu ebweru nga kyansi weeri osobola kukiza n'ogenda ebweru n'okola ebweru saagala gendayo lwaki ate
kuba naye abagendayo bakomawo babonaabona. Oba otyayo okwogerayo oluzungu? Sityayo kwogerayo, si buli agendayo nti aba agenze kwogera luzungu. Kati oluzungu osobola lwogera? Sobola. Kati tulwogeremu. Shirati omanyi lwaki ngambye bwe ntyo nti waliwo chance oli ayinza okujja zenaawe ebitongole ebisinga byemmanyi byagala nnyo okuyamba abaana ab'obuwala naye nga byagala bateeka mu passport buli kimu ogende ebweru okole si buli wamu we bakusindika nti waba wabi ate nekirala sha kyenjagala omanye tobeeramu kunyooma mirimu leka kubeera n'emirimu gy'oyawula nti nsobola gyawaka nsobola kwoza ngoye nsobola kino buli muli bukase obeera nga obulamu bw'olimu nga si bwangu bukukaluubiridde osobola kuba nga buli mulimu osobola gugezaako kimanyi kyenkimanyi naye waliwo gye sisobola ebyo gy'oyogeddeko so nakusemba gigendamu egy'obwamalaaya nakukola mu bibbaala kubanga eddiini yo ndabya ddala nga tekukkiriza bw'oba oli mukazi mulokole si bwe kiri kati ewa taata wo oyo wasigala yaani yalinayo omukazi omulala taata yali ye talina bwali yali akola gwa kunywa mwenge gwokka n'amaka gamulema okwesembera yali talina abeera n'akayumba ke yali abeeramu baakamenyawo tewaali wawe tewaali wawe waali wakika wali wakika yali akuuma bijja ab'ekika baazimbawo ennyumba endala kati kambuuzeemu ab'ekika mwe si kika kyo kika kyange naye nze ninga atali wakika kubanga teri n'omu afaako ogambye watata wo mama yabazaale bameka yatuzaalayo abaana babiri ku baana omunaana b'ogamba wakitawo muli abaana babiri mwekka Shirati oyinza okubeera onolowooza nti n'okutambula okuba n'ebyekika nti nabyo biyinza okuba nga bye era nnoonya pasita yiga ngende ku kyakya nsabireko era k'otuuse wano tokyafudde nze ngamba ye first choice gy'olonzeemu yesinga okuba ennungi ogenda kubangamu ekyobo kubanga ebyekika nabyo biba nnyo okubonyaabonya bwegamba nti kitaawo yafa nga nnyo omwenge nga talina kyakola talina kyasobola okukuyamba okimanyi nti akaakazi akabi oba kayinza okutambulirako naawe ekyo nkimanyi kale kati siibula abalabi baffe aba ABS TV basiibule ng'obako ky'obagamba Shirati ebigambo bimubuze obulamu si bwangu era nga bw'obulaba tutambulira mu bw'obuzibu emwana muwala Shirati gwe tubadde nawe olunaku olwaleero abagambye ye kati obulamu bumukaluubiridde kyova olaba kagende wa pasita yiga tulisa n'abeerawe ku kyaki amusabireko otomanya kyewuunyiza nnyo omwana omutongo ono ow'obuwala okuba n'ebizibu nga byaliko obulamu nga bumukaluubiridde n'alowooza okuddukira ku kyaki ate kimpadde nnyo challenge kyanjawulo ku baana benzize nga nsinkana ebadde programu yaffe neera nga bwe nkugamba nti yamba abantu baffe mu programu yaffe Sibyangu kuyitira ku namba yaffe y'essimu eri 0781 54 26 0751 0781 54 26 naawe yenna ali mu kitamu ey'embeera ey'abantu gye bayitamu kasinyangu tukubireko yessimu tujja kuba tukutuukirira nga nawe tukuteeka ku mpewo kuno ng'ofuna ku buyambi okuyitira mu bantu abalala programu Sibyangu nange Princess Agatha nze njibaddemu nze njituddemu olwaleero ate nja kuba nga nkyagituddemu mpaka nga munaffe tumaze omusabira n'atereera n'akomawo ku mpewo tova ku ABS TV ebirungi bikyajja